CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli banange ne bintu byatabuse dda ensonga kati zikutte wansi ne waggulu oluvanyuma King Saha okuvayo ne yegatta ne Bobi Wine ne batandika okuba nti ate batwala message ey'omuntu wa wansi okusobola okuba nti ate afune eddembe lye. King Saha agaaniddwa okuddamu okuyimba mu Uganda. Gavumenti evuddeyo n'emuteekako envumbo n'emuteekako stop nti King Saha tagenda kuddamu kulabikirako ku stage yonna wano mu ggwanga lyattu Uganda. King Saha abaanukudde. Kino kye kikolwa kye kimu kye bakola Bobi Wine. Olw'okuba nti ate Bobi Wine atandika okuba nti ate alwanirira abantu. Kakati y'ensonga y'emu etuuse ku King Saha. Wabula King Saha avuddeyo mu bukambo bw'ekitalo n'ayanukula gavumenti ya Uganda okumugaana okuyimba. Lwaki mumuggyako eddembe mu nsi ye? Bannange tusabire eggwanga lyaffe. Kankwe King Saha omwewulirireko ng'ayanukula gavumenti ya Uganda n'abo bonna abamutuusizaako obubaka mbutaddamu okuyimba mu Uganda. Wabula video eno gimpere like. Bw'ogimpera like egeza egiyambako kuba nti ate etambula ku speed ya waggulu nnyo nesobola okuba nti ate information netuuka ku buli muntu. Kankutuuseko King Saha omwewulirireko ng'ayanukula gavumenti ya Uganda okumugaana okuddamu okulinnya ku stage. Wasazeewo kaliyayo ogiteekawo King Saha because abantu bataddeko bbaani obalaba singa bakeera ku makya nawe ne bakuteekako bbaani. Kaliya ya music esigala. Kaliya n'ababadde n'ez'emirembe ebbanga eddene era obalaba nga system yabanyigiriza mu batabawa copyright nti singa tufuna copyright yaffe gye tudimandinga essaawa eno naffe ogamba nti akanteyo ku bwalubamu bwange nga buubwo ngende mu retirement. Naye abayimbi bagamba nti tuyagala kwetaba mu bintu byabwe naddala nga balwanirira copyright nti gobeera ku internet n'otandika kuwalampa bakulu. Kasita mbyogerako babyongereyo. Kasita mbyogerako babyongereyo ate mu kwekalakaasa okw'ekifuba tuwulirwe mangu. Si bino byakwogeza ddembe. Buli lwogeza eddembe ekintu kitambula ebbanga ddene nga tekiggwa. Bano abasajja bitaka kuteekako kifuba. Era abayimbi benkolagana nabo tujja kwekolamu omulimu tukumbe tugendeko ku parliament olunaku lumu. Ensonga yaffe etegeerwe. Twagala copyright. Ate era tunaatera okuggala ku luguudo ennakawuka luno kasita mugaano terutandika terukolwa tewali kigenda mu maaso tunaatera odduggala kino nkibagambye. Tujja duggalamu essaawa 24 ffe nga twesalira amagezi enfuufu etutta. Kati ebinya bibakutte singa program twagijoyininze edda. Yes, kituufu. King Saha wali watusuubiza 100 songs. Nakataako ennyimba 5 nakaligodingako ennyimba 45. Okay. Nenkyanki ngenda ku recording ennyimba nkyalikodinga naku zino mbadde siriiwo bulungi. Ennyimba revolutional songs 10 ziwatugamba wakataako ennyimba 5 ennaku zino tukulaba ati kati wazeeyo mu nnyimba z'omukwano kintu kyakulemereddemu oba weewaddemu ka break? Nkugambye nakalikodinga 45 naye wenta mba njagala basooke balukwate. Sita mufululizo nta nendubatera ne basooka baluyiga. Era obuzi okigenderera abadde bakifollowinga wiiki nga 3 ku mwezi nga nsuulawo olulala. Anyways awo nga tuvuddewo katono nnyo tuddewo ku katono nnyo ku copyright. King byonna tulina obyogerako. Baba wa Dr. Hilderman okubayambako mu parliament. Eddie Kenzo ne bamufuula presidential senior presidential advisor. Era n'abayita mujje mumuwa amagezi azeeyo omukulembeze onaasobola omujoyininga kyonna grudges ze mulina muziteeke wabbali. Sina nnoyinze grudges na muntu yenna wabula essaawa eno kitujja obbasaba kutuwa ku update tutuuseewa tubayambirewa. Baali batusuubiza nti guno omwaka gwennyini copyright ejja kubeeteredde naye ndoze kino nekikwatamu so bwe tuba temwetaagamu maanyi ga King Saha nga mmwe abayimbi abali established. Kyembadde nkugamba wali nti twetaagamu ku update tutuuseewa era ffe tubayambirewa. Kati update onazitegeera otya ng'olina kawuka nga togenda nakujoyininga bayimbi? Basoza addressinga kubanga mu bitabo byabwe balina n'abali Arua abaliwa basoza addressinga ffenna ne tuzimanya.
tusigaza dakika nga 2 ku mpewo King Saha empewo yiyo abantu abakuwagira kiki babalinda kiki obasuubiza bafani baffe tubaagala nnyo mwe bali tuteeka mu bwesige tubalinze ng'ennaku z'omwezi 24 January tugenda kubeera Lugogo Cricket Oval tubayimbiremu music ewaffe luwe twali ku African ebyaliwo wabiraba abantu bajja mangu ekifo ne kitatumala bulungi twalowoozezza baka tugende ku wali wagazi tunyumire bulungi omuziki mwe bali kutwagala mwe bali kutwesiga yendo ngo tukyagiyimba ayimirira mu luguudo lwaffe yenna agenda kukitegeera ngawe twabagamba nti n'embwa zaabwe ezoogera abamu tetugenda baddamu abamu ba igino katwogere ne bakulu baffe naye bano abantu tujja kubawa budde message ye erabikanga eyatuuse mu bakulu babadde ogamba kati ozaako ki era nasanyuse nnyo nti yatuuse era ndowooza tugenda kutambula bulungi mu nkolagana ennungi nga buli omu awamu n'ekitiibwa enkolagana yo n'abayimbi naddala ab'enjawulo Kamiliyoni Bapalaso baani egenda kusigalawa enkolagana yange n'abayimbi nnungi nnyo naye kano kwe kadde era nange kalina okunyamba okutegeera baani mikwano gyange baani abakola kabampaane nange kinyamba akadde kano balaba kuba kati waliwo omuntu gwolaba n'avayo n'akwogerako n'ogamba zino zinagamba embwa zaabwe ezoogera so kekadde nange okugejinga neŋŋamba jjukira kati fetwakula fetuba twogera ku nsonga era wenvayo eno ebiseera ebisinga ebintu byembeera njogerako byetaago byaffe ng'abantu kekadde naffe abavubuka okuyimirira ku fronti natudimandinga ebyaffe kati mukwano gwange nawe aba ndaba nga ate byenjogerayo biva mu direction yabyeyandiyagadde enjogere ajja kunkwata bulala wenvayo neŋŋamba nti abavubuka muveeyo tubeere ku fronti kuba tuzudde nti tuli ku agenda y'abasajja bano ffe tuli mu mbeera tunoonya byaffe birala nabo banoonya byabwe birala nenkunyimba akayimba neŋŋamba akamwanyi kaaliwo emirembe gyaliwo kavanira kaaliwo kapamba kaaliwo ate munnange yenyini navayo n'agamba nti oyo zimanyi akola ki no ffe nyini tulina okukozesa amaloboozi agaffe oluusi okwogera ku ki n'okujjukiza buli muntu mu nsi bamujjukiza watya nga abatukulembera babyerabira ebyetaago byaffe obagamba nti eno ennakawuka katalima teri mazzi abantu basima amazzi entemu ezenywa nabo gennyini ge banywa ge bafumba so abantu ngaabo nga tebalina namalwaliro gosubira we banywa gali amazzi amakyafu nga ate tewali ddagala mu ddwaliro tebagenda kufa we tukozesa omukisa guno gwe tulina nga wegenza okwogerako oba olina obbyogerako otherwise ensi eggwawo ffenna wano covid weyajja nalaba nga buli omu ataawa ate naddala abagagga baali bataawa nnyo batya okuleka emaali yaabwe so eno embeera gyenjogerako bagimanyi bulungi nnyo bakyali baffe saagala olyako era agambe nti weŋŋamba mukulu waffe yakola bw'obyogamba nti mukwano gwe ali mu bizinensi ye ng'afunye obuzibu eyo ishu mba njagala ntegeerwe abantu ab'emitima emirungi ab'emitima emibi bono batantegeera sifaayo kuba yaba wa mutima mubi naye ewali ebizibu ffenna tukakkanya emitima n'ogamba kino nga kifaananye kiti so mu mbeera eyo mba njagala ntegeerwe bulungi abayagadde okuntegeera ate mu nsi si ffenna ndi tujja kwogera ekituufu si ffenna tujja kuvaayo twogere ku nsonga ng'eyo naye abamu ffe wetuzuula nti ate kitukakatako tuba tujja kuvaayo tukyogereko gambe ekimala kikola ki kimala mukulu wange weetereeze ekyo kyewakoze mistake oyinza okuba nga wetugambiragambirako mu inbox gwe okireka eyo ate n'okosa omulala katukikugambeko mu lwatu kiyambe abalala nti n'omulala wonaabo kimutuuza kagambe naye gundi yakyogerako kubanga ffe tugezezaako nnyo byogera mu inbox mu bumitingi mu kwetondatonda okwebbalibbali naye nga tebikola ate sinze nzekka na representinze abantu bangi nnyo era n'omulala tujja mugambako n'omulala tujja mugambako abantu Kengisa abantu abasinga tebamanyi kiki kyabadde kikuyombya nga nsonga ki gy'obadde ogamba mukulu wo Kamiliyoni ekituufu kyabadde ensonga eyavuddeko entabwe waliwo omukwano gwaffe yampa omulimu we yampa omulimu yeyi nambuza bano abasajja wabakola ki nga we nakuwadde omulimu
engeri gye banzize in fact yateeka kafaananyi ku status ye nga takaweereza na muntu mini box hawa bye bamuddamu byali biyitirivu era munamwagala tujja kutuuka time nabyo nyingi tubiteeke ku display otherwise si ye issue si byakwesima si byakwesokoola kwerabisa kola ki kukyogerako ebyogereko empola tebiggwa eyo maaso biba bijja kutuuka bitukose mutugambe lwaki bulijjo toyogera femutulaba tukolagana ffenna naye buno omuntu nti obutubeeramu emabega oli nakwogerera emmanju ng'ate oseka naye si birungi omuntu oba tumwagala mulagirewo mu lwatu nti gundi sikwagala nze nalabye abantu bangi mu kantu kano kokka naye kenyini mbeera n'essimu yange neŋŋamba ono yanyiigira dda kwetuli muganda so mu mbeera eyo ffe tujja kwogerangako era abatututa obulungi bangi nnyo ate nabo batutegedde era ishu gye twayogedde nabo abasinga bagisiimye ne bagamba weebale nnyo weebalire ddala King Saha abantu abayimbi abasinga bakututte ng'omuli w'enkwe nti nawe olina empisa embi era toyagaliza kyekiri kyenkugambye nti kati gwe Makona ngoberera gwondaba otya n'enkolagana yange ne bannange benkolagana nabo gwe ŋŋamba ekifaananyi kyolaba kuba tuli ku National TV ekifaananyi kyolaba enkolagana yange n'abantu bange gwe tolaba nti buli lwemposti ngamba n'abantu ewange ate nga bayimbi bannange kati enkwe ziba ziriwa gwe kyoba olina okumanya nti atakwagala waddemba okuzizika kyayagala okuzizika ofaanana ekyo kati gwe wona akifaanana ng'otambulira mu kifaananyi ekyo otherwise nze buli antuukirira tuyambagana oba buli gwentuukirira tukolagana era aba alemaganye nange ate sobola mukakakolagana King Saha kino ekibuzo kyengenda okukubuuza sigenda kikubuuza mu bubi but kizze nga kiri mu mbu abasinga abayimbi bagamba mbu weerimbika eno mu maanyi g'abantu naye ng'ekituufu okolagana ne gavumenti kituufu si kituufu kati nga then wemba nkolagana nayo ekole luguudo lw'enakawuka ab'enakawuka ebawa amazzi abantu enguudo zino ng'ez'ekiteezi mutukula ezikole kati lwaki tekola byenjigamba oba bagamba nkolagana nayo wemba nkolagana nayo lwaki teteeka ddagala mu malwaliro ng'eryaffe ery'enakawuka tetulina na health center wano wemba nkolagana nayo lwaki ekigungu ewala ekijjukizo ky'ekyaki tesobola dde okutaasa kyaki eyo ng'esobola okutaasa biiki ey'ewantu ewalala wemba nkolagana nayo lwaki chairman emuwa omutwalo gumu ng'ate ekwata empya tabeera ku kyalo nemuwa obukadde 40 genda waggulu ng'ate chairman yabeera ku kyalo gwe bayita mu bintu by'ettaka gwe bayita ku lukiiko lw'ekyalo so wemba nkolagana nayo nga njibanja okitegeera ebigambo by'abantu kati ate ffe tusobola kukwata bwongo bwaffe buzza mu ndowooza y'abantu balala oyo kakati muleke abeere awo bino byonna byozze okola ozze oyogedde ku nsonga z'abantu oyisizzaawo kubikuluma n'abantu b'ennakawuka oyogedde ku nsonga z'abayimbi ekigendererwa kyo ki mu bino byonna because abantu abasinga balowooza oyaga kati nakwesimbawo ekigendererwa kyange kulaba ku nsi nnungi ekigendererwa kyange kulaba ku nsi nga zendabako e Bulaaya wentambula zentambuddeko nfunye omukisa byendaba ewalala nange mbyegomba ewaffe so wemba nsobodde nange okubanja sijja genda mu ofiisi ya gundi wano wesobola nange okwogerera ne ŋŋamba bannange lwaki kino ne kino tekifaanana bwe kiti ku lw'obulungi bw'abantu baffe ate namwe bennyini abatukulembera kubanga ekifa naawe kenyini yadde oli mu gavumenti nga gwe weefudde atakiraba baligamba kyafa ku mulembe gwe wali mu kifo ekyo so tukyogerako kuba naffe gwe mulembe gwe tuliwo naffe abaana baffe banyumire ku nsi ennungi nga tugezezaako taasa be tusobola okutaasa gwe kitugasa kifa okuweerera abaana school fees ow'amaanyi ng'ate tuli sure tewali mirimu gye bagenda kukola tewali mulimu gwe bagenda kufuna tewali mirimu wano so wetutunula mu nsonga ezo nga naffe saawa eno tukuleetinga demand ate zinagasa abalala ebimu tebigenda kugasa ffe ng'abantu King Saha abantu era sitiro abamu bakubamu ebituli mu nkola zo nange mbakubamu ebituli nange mbakubamu ebituli ekikukubisaamu ebituli bagamba nti bino byonna byojja okola nojja n'oyimbira ku stage n'oyimba akayimba akamwanyi kaaliwo koteni yaliwo byebimu ku Bobi Wine bye yakolanga ne bamuteekako bbaani egwe bakuleka n'oyimba n'otambula butebo otyo ng'otambula otaayaya tewali wadde akukoonako
kati ate ebivulu byange bebayimiriza lwaki temubalumba ne mubabuuza lwaki ekyo mukiyimiriza bakayimiriza 5 soko bibanyonyole abantu abali bayimirizako ekyobukomansimbi ne bayimirizako ekyekyotera ne bayimirizako ekyemasaka owasisivira baali banonye ku stage ne bayimirizako ekyalo ejjinja so bingi bize biyimirizibwa mu mbeera eno era olabye nga nzigize njogerayogerako ebiseera ebisinga olala lole yajja ku bbala ne batwala abaana kumpi 30 ate ku makya ne babata so tujja tubyogerayogerako woba obadde ofolowinga osazeeyo batukane ku extent omukyalo omu najja agula oluguudo olukyama wano ewange n'omusango gukyali mu kkooti yajja n'agula oluguudo luno olukyama ewange so tuze tufeesinga challenges nyingi nnyo mu ndowooza kye batusuubiramu maaso awo ate ffe tetwerya ntama newatali kye tusuubira tuli baddembe okubanja kye twetaaga saagala omuntu abeere eyo ng'ayogera ku lwa kyaba asuubira muntu alina okwogera era ffe bamu ku banenya aba MP baffe ku bintu ebimu n'omugamba kino nga tukyogerako kino nga temukyogerako okuva lwe bakuba omukulembeze waffe ebisasi ku magulu nga temuvangayo kola statement mu parliament tuwulire nga artist naye ensonga bagyogerako obutakiddamu ne poliisi eteekebwe ku nninga ku nsonga eyo tekyalabika bulungi mu kifaananyi kyaffe barepresentinga byebimu ku bitukanya oluusi ne bannaffe ng'olaba ne munno yatunulira ensonga eyo n'agigaya obalaatira otya mu nsonga y'obulamu kati ffe abantu abakulu abakuze naffe fenyini tuba tetujja kulaba serious ng'obalaatira mu nsonga eri serious omanyi lwaki abantu abasinga boogerawe bati simanyi bagamba nti oli muko mu gavumenti ensonga lwaki tebakwatako baleke boogere kati gwobaddemu ki